Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria, kabaka wange, mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, nawe nkuuma nzibira ng'omuddu wo owuwo ku bubwo. Abalangira n'abambejja mu bwakabaka bwa Kitaffe ow'omu ggulu, Father Martin Ssemanda nze abalamusaako mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Munyenye yaffe eya wiiki eno, weesige enkola za Mukama. Weesige enkola za Mukama ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Amazima gali nti nga tukyalina omubiri guno, ebintu bingi tetujja kusobola kubitegeera. Mu bw'omuntu, ebintu bwe bitatambula nga bwe tuba tubibaze, bangi tuggwaamu amaanyi, oboolyawo n'okuterebuka. Many times you make one step ahead and two steps backwards. Amaanyi ne gakuggwa. Naye ky'olina okumanya kiri nti Katonda tatutambuliza mu kkubo lya mulambaalo, oba ndiyite bwe ntyo, the straight line, tatutambuliza mu kkubo lya mulambaalo. The Bible says everything serves his plan. Master plan y'obulamu bwo Katonda we yekka y'agirina. Olw'okuba alaba bye tutasobola kulaba, waliwo bw'akuzzaako emabega asobole okutwala mu maaso obulungi. Waliwo wakigenderera akuzzeeko emabega asobole okutwala mu maaso obulungi. Surprisingly, he sometimes uses trouble as a means of transport. He does use trouble as a means of transport many times. It might look like a setback when in actual sense it's a setup. Bwe biba ng'ebintu bitambula bulungi, kyangu nnyo okwesiga Omukama. Naye ekibuuzo kiri nti bwe bitabukamu, osigala okyamwesiga? Wakola buli ekisoboka, naye tebakkuza ku mulimu. Wali mulungi eri omuntu oyo, naye era yamaliriza akuleseewo. Wano eky'okuddamu si kuva ku Katonda na kumunyiigira, wabula kumugamba nti taata, ga mazima, kino sikyagadde, kinnumye, naye era nkwesiga kubanga byonna obiraba era obimanyi. Nkimanyi byonna obimanyi era neekakasa tewaalikkiriza bino kuntuukako singa tebibadde byakunnyamba kutuuka gy'oyagala ntuuke. Ekyange naawe kiri kimu mikwano gyange, kusigala ng'amaaso nga simbye omutonzi wange era nga nzikiriza nti tayinza kundekawo, tayinza kungerera kibi mu buli mbeera. Maliko omutwe ogw'omukaaga mu kitabo kya Evanjiri ya Maliko, tulaba Omukama Yesu ng'ayigiriza abantu. Bali mu ddungu, bakooye, ate n'obudde buwungedde. Yesu agamba abatume bafunire abantu ekyokulya. Bamugamba nti ssebo katusuubire ntosaaga busaazi. Ekisooka tuli mu ddungu. Ekyokubiri abantu bangi bayitirivu obungi. Kati bw'ababuuza kye balinawo, bamulaga obugaati obutono 5 n'obwennyanja 2. Yabukwata n'ayimusa amaaso, n'abusabira omukisa. Baagabula ebibinja byonna eby'abantu nga bwe baali batudde, abasajja 50,000, abakazi n'abaana. Bonna ne balya ne bakkuta, n'okulemerwawo ne balemerwawo. Abatume
awamu n'abantu bonna abaaliwo baasamaalirira era ne beewuunya nnyo. Nze kubanga enkuba akafaananyi essanyu, okwewuunya n'okwekuba obwama ekyali awo ebyali awo. Abatume baba bakyali mu kusanyuka, okujaguza, okwewuunya olw'ekyamagero ekyo. Laba ate Yesu bw'ajja n'abalagira basaabale mu lyato bamukulemberemu bagende e Betusayida. Bwe nnyingira mu birowoozo byabwe baba abasajja battu ndaba nga muli bagamba nti bannange, situwagala kuva wano. Musajja gwe twakakulaba nga okola ebyamagero, twakulaba nga okola ekyamagero wano, ate katuyagala tuveewo. Naawe tulekeemu. Nkuba akafaananyi ekyali mu bwongo bwabwe. Ekyawandiikibwa kigamba nti yabagamba ebyo ebyagenda bibagamba nga baakamala okukuŋŋaanya ebisero ebyali bifisse. You know, another translation of the Bible says, he constrained them to leave. Kino kiraga nti yabasindiikiriza busindiikiriza, baali tebaagala kuvaawo, baali tebaagala kugenda. They wanted to stay in that place of blessing, but Jesus forced them to leave. Baali baagala kusigala awo walabidde ekyamagero. Ne Yesu n'abawaliriza okweyongerayo. Yesu ng'ayolekedde ku lusozi okwegayirira, omuyaga ogw'amaanyi gwalumba eryato abatume mwe baali. Njogera ku basajja ng'abasinga kumpi bonna abaali mu lyato eryo baali bakugu mu nsonga z'amaato. Naye ku kino ekyabajjira bo ng'abantu baalemererwa. It was too much for them. Ekisinga okwewoonyesa, Yesu okusindika abasajja be bano mu lyato ku nnyanja yali akimanyi bulungi nti wagenda kubaayo obuzibu. Imagine. He knew about that. He knew about what would happen. He knew very well. Ekyo yali akimanyi bulungi. Naye kano nsaba okawulirize bulungi. Teyali basindiseeyo nga takimanyi nti obuzibu obwo bagenda kubuvuunuka. Teyali basindiseeyo newakubadde yali akimanyi nti waliyo obuzibu. Teyali basindiseeyo nga takimanyi nti bagenda kubuvuunuka. Emirundi egimu Katonda ajja kukujja mu kifo ekirimu omukisa, ewali eddembe, bwe bitambula obulungi, akusindike mu kifo oba mu mbeera ey'okusoomozebwa. Listen to this once again. God wouldn't allow you go through the storm if he knew that you wouldn't make it to the other side. Can I say it again? God wouldn't allow you go through the storm if he knew that you wouldn't make it to the other side. If that storm was to stop your purpose, he wouldn't have forced you to enter into the boat. Mukama okukukkiriza okuyingira eryato lyamanyi nti lijja kubibwa omuyaga. Yali amanyi bulungi nti eryato ojja kulivaamu, ate si kulivaamu buvi, naye oliveemu n'obuwanguzi. Teyali kulese kuva mu kifo ng'amanyi nti weewali omukisa gwo, nti weewali entuuko yo. No, he wouldn't. Naddala ng'omwesiga. Lwaki ayagala osomoke ennyanja omuli omuyaga? Lwakuba byakutegekedde erudda eri by'amaanyi okusinga ebiri wano. Kituufu wano w'oli olaba walungi, Mukama akoleddewo eby'amaanyi, by'amagero bingi abikoleddewo awo oli. Era nga bwe kyali ku batume mu kifo we yalisiza abantu, yakolerawo ekyamagero eky'amaanyi ennyo. Naye Mukama akugamba nti kituufu awo w'obadde walungi era birungi, naye tolina kyewalabye. I love that. God loves you so much to let you miss the fullness of what he has in store for you. Father Martin said that again. God loves you so much to let you miss the fullness of what he has in store for you. The fullness.
basajja battu bankwasa ennaku ebbanga ttono bali mu kujaganya na kusanyuka olw'ekyamagero Yesu kye yali yakakola. Akataayi kaba tekannayita baabano mu kulwanirira bulamu bwabwe ng'eryato lyagala kubabbika mu nnyanja. Nkakasa ebibuuzo baalina bingi naye nga ansa ntono. Kati lwaki omusajja ono yatujje we tubadde tweyagalira, lwaki yatugambye okulinnya eryato n'ebiringa ebyo? Wabula tulina okukkiriza nti enkola za Mukama zonna tosobola kuzitegeera. That's why the Bible tells us that God's ways are not our ways. May you please listen to this. Faith is all about trusting when it doesn't make sense. Faith is all about trusting when it doesn't make sense. It's all about trusting when God gets you from that place of blessings to a place of storms. Obudde munnange nga bunaatera okukya nga abatume bakyattunka n'omuyaga, laba Yesu bw'asembera ng'atambulira ku mazzi. Baleekaana nga balowooza nti muzimu. Yabagamba nti bannange nze wuuyo, temutya, byonna bigenda kuba bulungi. Temutya, byonna bigenda kuba bulungi, nze wuuyo. Mukwano gwange oyinza okuba nga woowulirira munyeenye eno munnange okabiriddwa. Owulira oyolekedde okuterebuka. Essuubi likuwedde munnange. Onyigiriziddwa ekimala. Oyise mu bulumi, ekirwadde kikubaza embiriizi. Butuufu nga mazima ddala bikutamye. Yesu ng'ayita mu munyeenye n'ali mu kugamba nti mwana wange guma, tofaayo, nzuuno wendi, ngenda kukuyamba, ngenda kukutaasa, ngenda kukusangula amaziga, ngenda kukuwonya, omuyaga ngenda kugukakkanya. Oh, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Nti saali kukkiriza kuyingira lyato. Yesu yayogera. Saali kukkiriza kuyingira lyato osisinkana omuyaga singa mbadde simanyi nti ogenda kusomoka. Hear this, my friend. Be still and know that He is God. Bw'aba teyasobola kukulekawo luli, kukusuulawo luli, kukwabulira luli, tolowooza nti agenda kukwabulira kati. Martin Semanda, please listen and understand this. Bw'aba teyasobola kukwabulira, kukulekawo, kukusuulawo luli, tolowooza nti agenda kukikola kati bambi. Yesu yayingira mu lyato. Ekyewuunyisa ku mulundi guno teyayimiriza muyaga nga bwe yakola emabega. Waliwo omujjukira bwe yakkakkanya omuyaga. Ku luno teyakikola. Teyagulakira kulekera wadde okukakkana. Yaleka eryato ne ligenda byalyo. Yali abala kaki? Mu kusimbula, baasimbula bagenda Betusayida. Wabula eryato lyayolekera Genezareti oba Genezaleeti. Gye lyayolekera. Naye nga baasimbula bagenda Betusayida. Era eyo gye lyagoba Genezareti. Olunyiriri olw'ataano mu esatu lugamba nti bwe baatuuka emitala w'ennyanja mu kitundu eky'Genezareti ne byeyongerayo. Naye nga mujjukira nga tusimbula kyabadde nti yabagamba bamusookeyo nga bagenda luddawa, bagenda Betusayida. Wano owulirawo bulungi munnange, tiyali nsobi eryato okugoba Genezareti. Betusayida bw'okisomako bw'okigoberera obulungi kyali kiyitibwa kitundu kya ddungu era nga si kigimu. It was a desert place, barren, and not desirable. Amazzi gaaba kasuka Genezareti. Bwekanya ekifo Genezareti, it's a place of abundance, a fertile place, a paradise, the most beautiful area in Galilee. Ekifo ekigimu era ekisava eryato gye lyagoba.
Era mu kitundu ekyo abantu bwe baalaba Yesu bagenda mu byalo byonna ebiriraanye ne baleeta abalwadde bonna be basinkana aba buli ngeri. Okusinziira ku olunyiriri olwa 57 bonna be yakwatako baawona. Kati wulira, e Betusayida abatume baalumwa era ne banyiika nga bavaayo olw'ekyamagero Yesu kye yali akozeeyo nga tebaagala kuvaayo. Mu kubayisa mu muyaga ne mu kusomoozebwa kwonna tebaamanya nti ate abatwala mu kitundu eky'ebyamagero. Kiri kyali kitundu kya kyamagero, kino kitundu kya byamagero. He took them from a place of a miracle to a place of miracles. Yabajja mu kitundu eky'ekyamagero n'abatwala mu kitundu eky'ebyamagero. Obugambo bubuulire bulungi. He took them from a place of a miracle to a place of miracles. From a place of a blessing to a place of an abundance of blessings. Saba mfune mukafune bulungi mikwano gyange. That's the center of this Star of the Week. They thought they were going to Bethsaida, a barren place, barren place. But the wind blew them to Gennesaret, a place of blessings and abundance. My friend, if the storm hasn't stopped in your life, then it hasn't fulfilled its purpose. Omuyaga bwe guba tegunnalekeraawo mu bulamu bwo, kitegeeza nti tegunnaggusa kye gulina kuggusa. Sigalanga weesiga Katonda, tomuggyako maaso, mulemereko era munoonye. Tojja kwejjusa. Mukwano gwange, nkulayirira bw'onookola ekyo, eryato terigenda kukukasuka Betusayida. Ligenda kukukasuka Gennesaret. Eryato terigenda kukasuka Betusayida, ligenda kukasuka Gennesaret. Weewunye n'okwewuunya. Always remember that the storm, the closed doors, the delays, the disappointments, all that is moving you into something greater. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bannanga abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bannange gubakewo gusigale nammwe ennaku zonna.